Kino kiddiridde empapula z'amawulire n'emikutu nga Facebook n'emirala okulaga ebifaananyi bye bagamba nti bya mulambo gwa Ayine, ng'ono kaakano amaze ebbanga lya mwezi mulamba nga talabikako. Abooluganda lwa Ayine nga bakulembeddwamu babiri Ayine, mulongo wa Ayine, bakedde ku nkya ya leero okugenda ku poliisi nga bagisaba ebayambe bagende mu ggwanika okunoonya omuntu waabwe. Poliisi ekulembeddwamu omwogezi waayo Fred Enanga ne bagenda mu ggwanika, wabula bakebedde emirambo gyonna nga bagenze okumaliriza nga tebasanzeemu mulambo gwa Ayine. Ayine ono yabulawo oluvannyuma lw'abagambibwa okuba abasirikale ba poliisi okumukima mu maka ge Ekyanja nga 17 omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekeka. Olunaku lw'eggulo ebifaananyi byatambudde ku mikutu gya intaneti n'emirala nga biraga omulambo gwe bagamba nti gufaanana Ayine. Abooluganda lwa Ayine bo bakalambira nti omulambo guno guliko ebyo byonna bye bamanyi omuli enkovu ku bulago n'akazigo mu mannyo ge. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga akakasizza bino byonna, naye n'agamba nti omulambo gubadde gukyabuze mu ggwanika. Ku lunaku lw'okubiri bapuliida ba Go Forward baamaliriza okuteeka omusango mu kkooti nga baagala kkooti ekake poliisi okuleeta omuntu waabwe mu kkooti. Mu bubaka obuggalawo omwaka obwa Ssaabaduumizi wa poliisi Gen. Kale Kayihura yavaayo n'ateekawo omusingo gwa bukadde 2 eri omuntu yenna aleeta ebikwata ku Ayine. Kigambibwa nti Ayine yaduumira abawagizi ba Mbabazi nga bakuba abawagizi ba NRM entuŋŋamo omwaka oguwedde. Omwana ono simanyi kyaliko, ava mu nsobi yagenda mu ndala, ate mwana waffe owulidde kitaawe yali kamanda simanyi ekyamutuuseko, naye njagala munoonye muwabule. Why are you doing this? Kanti toyinza okukola byokola bulungi nga toyingira mu bizibu. So kati okusooka yakuba abapoliisi ejjinja jjukira, ate njagala neebaze abamawulire namwe mwena abangi muli crime prevent action kubanga mutuyamba kufuna obujulizi ku bamenyi b'amateeka. Wabula ate era yo kkooti y'ejjinja leero etandise okuwuliriza omusango oguvunaanibwa Ayine. Eno ate yo bamuvunaana kukuba abasirikale ba poliisi bwe baali bagezaako okulemesa Maama Mbabazi okukuba olukuŋŋaana lwe mu kibuga Ejjinja. Ayine eno akiikiriddwa bapuliida be 3 abasabye kkooti eragire poliisi ereeta omuntu waabwe. Omusango gwongezeddwayo okutuuka nga 24 omwezi ogwokubiri. Wabula era bino nga bikyalanda, poliisi ewadde omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Red Paper essaawa mbale okulabikako ku kitebe kya poliisi ekireka abannyonnyole ku bifaananyi by'omulambo bye baafulumizza ebigambibwa nti bya Ayine. Poliisi eyagala bano bagibuulire wa gye bajja ebifaananyi bino ebireese embeteza. Omukuŋŋaanya w'olupapula luno Richard Tumusiime alagiddwa okugenda ekireka annyonnyole poliisi ku bigambo bino era ababuulire owooluganda oyo eyamuwadde ebifaananyi bino. Mu bbaluwa ewandiikiddwa akulira bambega ba poliisi ekireka Mark Paul Odongo egamba nti ono aweereddwa okutuuka ku ssaawa 10 ez'akawungeezi okutuuka ku kitebe.